Abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala wano mu ggwanga ekya National Drug Authority batukiza ebikwekweto kuba kukusa eddagala ne balitunda mu bukyamu kw'ossa n'abo abatunda ejjingirire n'eryayitako ennaku ekissa obulamu bwa bannayuganda mu matigga. Bano leero babadde mu bitundu eby'ekasese gye bakwatiddwa ababadde bakukusa eddagala ne baliguza abayekera b'akabinja ka Allied Democratic Forces ng'ekikwekweto kino kiddiridde obukessi bwe baakola n'ab'ebyokwerinda era ng'abakwatiddwa bali babiri nga basangiddwa n'eddagala lya gavumenti ekintu ekimenya amateeka. Bano basangiddwa n'ebika by'eddagala eby'enjawulo naddala eryo eriweweeza ku kawuka akaleeta mukenenya nga kiteeberezebwa okuba nga lino lyabbibwa mu malwaliro ga gavumenti mu ngeri ya syndicate. Not even the government, people who have followed you for some time. Are you sure? Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kya National Drug Authority nga ye Abiaz Ramirizi agamba nti okunoonyereza kwe bakoze kulaga nti abasawo ba gavumenti mu disitulikiti ey'e Kasese babba eddagala naddala erya Siriimu ne baliguza abayekera ba ADF n'abantu abalala. I have information that actually these are being packaged, go to the borders and they end up in the hands of the rebels. And that's why the two products are the highly smuggled out or the highly targeted products. HIV or the ARVs and the antimalarials. So these health workers who are paid by government to take care of these, because one of the ladies who is on run happens to be a storekeeper. Ayogedde ne ku ngeri gye baagudde mu bufu bw'abantu bano ababiri abakwatiddwa n'ategeeza nti fayiro zaabwe zaasindikiddwa dda ku poliisi y'e Kibule. And we got information that in Kasese specifically in several hospitals or health centers, 3, 4 and 2, some of those drugs were being gotten out, given out to brokers by health workers to sell to the public. Obubbi bw'eddagala lya gavumenti kikyali kizibu kinene nnyo okwetooloola eggwanga lyonna okusinziira ku bikwekweto ebize bikolebwa ab'ekitongole kya National Drug Authority nga kino kiviirako bannayuganda bangi obutafuna bujjanjabi bwe beetaaga buli lwe bagenda mu malwaliro. Mutabali Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.